eggwanga lya Rwanda nkiddamu nsi musanvu zikombayininze okulaba nga zikuba eggwanga lya Rwanda nabagamba nti abantu bano beefuula nnyo abagezi naye bazannyira ku muntu eyasetinga ebintu bino geemu zaabwe zonna ze bazannya abeera azimanyi katusooke ku kya Rwanda okubwa okitegeera geemu zaabwe zonna ze bakola abeera azimanyi wabula ye always abeera alinze time wabasetinga n'abasetinga trap ye n'akuba kati rero tuli mu situation to Great Lakes region yonna eyina ebizibu yonna okitegeera akati olunaku olwaleero kukanayo kyani Rwanda gwagendako essaawa eno ogenda tugamba otya mbu agenda kukwata amagye aga deploying e Uganda Tanzania essaawa eno ayagala kwegula ayagenda ku deploying ati amagye e Uganda okutaasa Museveni kino kye nakugamba nti oba ozannyira kuona omusajja oba ozannyira ku baana abasajja bo baatula mu Berlin conference ne bagisettinga ne bagimala ensonga lwaki ensi ezisoba mu 18 zaatula ku Berlin conference nga batushapingira engeri gye bagenda tukolonizinga mu engeri gye bagenda tugabanamu basigalako bataano bokka ate nga bana babiri bo n'engeri gye bajjako tugimanyi ono mu China n'Omumerika engeri gye bajja ku Berlin conference tugimanyi nti ono yajja after the second world war after the second world war yayawulamu East Germany ne West Germany ono ekaika yali alina ssente okuwola bano ne ba super powers then n'atula ku meza then yo mu China yajja na lugezigezi n'atula okwo kakati bali abasatu ba colonial powers abaliwo ng'omu akiikirira Soviet Union oba giyite President de Russia then omulala ye Bungereza ne France ebyo tubamanyi ti ba colonial masters abakola kye bakyase akati webuze Bungereza eno yajja etyo okubeera super power bagicreatingira akabinja kannamu Russia ono kwagala okweddiza amatwala ago kino kye nabagamba nti bano ba dictator ba Africa bibazanyirako tebabimanyi bayingira ebintu olwokuba nga baagala okwegula ne baagala n'obuganzi basayininga endagaano ezibaleetera ebizibu the end ezibaleetera obuzibu otwogere akalulu ka Uganda United Nations yakayingidde mudda era mwawulidde warnings ezatandise okuwoningibwa His Excellency Kyagulanyi amaze okukonfaminga nakuga nti ono wakabbira ku luno agenda kwekalakaasa ate mu kwekalakaasa ayaniriza intervention y'Omumerika mu kalulu kano so let us just watch the space and sina kugambye nti kana akalulu ke tugendamu sike kabulijjo kana sike okusinikiramu amanyi bulijjo Museveni byabadde akolanga ne bakyalibe ne bajja ne basinikira amanyi mu kalulu then bamala ne bagenda nakyo ono ne yeebuzaabuza nti agenda mu kooti wava mu kooti ne biggwera bwe bityo nakugamba this is an international elections gye tugendamu whereby Democrats are reshaping Africa again reshaping ya Africa under Democrats oba capitalists bano bagishapingira mu Uganda ekintu kino nze nga nkibalaga reshape ya Africa bagikolera mu Uganda awo Uganda wekyuka Africa ekyuka Uganda wejjamu bannakyemalira Africa etandika okudevelopinga bannakyemalira Uganda weterera era United nakugamba nti bane kyabalisa mission ya His Excellency Kyagulanyi yalina okuzanya kati essaawa eno Museveni yennyini yali alina okugizanya nti ki bademocrats bano ba capitalist balonda Museveni oyo okuba nti no yagenda okukiikirira capitalism policy n'ebintu bya turning out because of his greediness and selfish interests yaturning into a dictator ng'essaawa eno tumutaddeko ekibuli alaze nti yagala kukwata Uganda n'agiteeke mu kibinja kya NAM oba giyite President de Russia oba giyite in the past days gye bayita Soviet Union oba giyita kakati the tables around na bagamba time like these ones are going to come and you are going to see them by your face. I thank God nti nkyali mulamu and many people are giving me flowers. Please, those flowers I can buy them. You send mobile money. Don't send me flowers that I don't even see. Nabalala bampa emoji. Please, I have mobile money. Yes, I have mobile money. And you are saying Shama come for your flowers. Nabagamba nze bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs zino nakugamba nti gwe just kyogenda okukola ki teekako subscription oteekako notification then osharinge kubanga nakuga nti byenkusomesa wano saagala bikugase kati bino mbikulaga wawe tugenda revolution ene etambula etya wabula ate tulina okuddayo ku ground zero tulabe nti tusomesa generations ezijja okusobola okulaba nti tukola ki tulwanyisa Berlin conference eno tufuna akatebe ku Berlin conference tetusobola kugivaamu ne twetaaga space ashegera twetaaga space ku Berlin conference ekyo twetaaga then we tunaba tumaze okugifuna that is going to be our independence from them naye nga tetugenda kuwera ne total independence at least tugenda kufuna partial independence nga twesalya tukola decision ezimu ku bino ebintu naye kakati bano bannakyemali babadde mu nkwawa z'abano ate ku last kati beefuula nti bo bagenda katulabe just watch the space nakugamba bali basatu waliwo abadde akyankalanya Caribbean oye yawedde owa Caribbean yawedde waliwo abadde akyankalanya Gulf oba GCC awo bamuli bize wa Iran bamuli bize era nga Donald Trump yamugambye sawa yona tuyingira mu gwanga lya Iran nga nakugambye nti bakomyawo Pahlavi the crown prince wa Iran yakomawo era yabagambye I am coming back to Iran to turn Iran into a democracy oyo nakugamba owulya ekigambo kye bayita democracy omanya America na Mungereza bebaliwo bebabeerawo always
kasita uli ya democracy omanyolo olutalo lwa America na Mungereza go just da wali okolecho ina kukola okolechi osirike kubanga bano batukwata obongo ne batulaga nti oyo alpha ne omega bagenda okola kyababira batusalya unenga in actual sense babira balimba. These are not the champions over the shapers of these policies. Sibe bo oyo nabagamba nti ya Uganda si ya shaping atulimba abadenga just yeko atenga naike nyini yalwani ya mwiranga gagena kuleta democracy yo democracy bya tuletea kakati. His Excellency Kyagulanyi Mugamye nti sengo kazanyira mu mukuru wo kazanyira mu tujja ku street and he welcomes American intervention. Respect my president. Nabagamba awe tulaga that is the only way we are going to get a liberation by calling these colonial masters bana batuletera ebizibu bino okulaba nga bakola kinga bahandulinga ebizibu byabo fere tugenda kusafalinga kolwa bino ebizibu batuletera okigere ekintu ekyo so akugambye tugenda kwekalaka Simon Yabakama ino statement ya His Excellency Kyagulanyi sinza agikoze just nze njisa wisa kubanga zino policy nzimanyi bino nalimbi manyi and the only way out je mulina let Ugandans be njidam let Ugandans be esigade olunaku olu maze emyaka enanga njogera senga Paul Kagame yali muwuliriza mulungi ensi musanvu zimukombayininga kumukuba ensi musanvu agenda kukubani kwaba ina gwasobola nga ne omugamba tukulekedde Kongo yekka bagenda kubanga bamukola kiba musabula America maze mu green light ne mugamba agenda okuba omuntu nabagamba bamuwadda wabula America yamala dok studying Kagame ono nemanyo ne studying ne Tshisekedi engeri jagenda okuba mu muntu nereta Angola nereta Tanzania eno Samia Suluhu Hassan alina okukola kyonna ku abazungu bano kubanga yeetaaga okulaba nti akola ki ekibiina kye ekya chama cha mapinduzi kisigaza ekisanje eky'emyaka 5 so alina okukola ekintu kyonna ekikola tukuba kasavu kanyama go just watch the video jabitegeera okitegeera hojabitegeera bino bimulaba bigenda maaso mu ggwanga lya Congo Tanzania Kenya Rwanda Burundi byonna bya Uganda kidamu bonna mu gwe bamala ogwetika bagenda guddiza Museveni gwe bagala okuba nakugamba the number one greatest enemy wa America the number one greatest enemy wa Bungereza ye Museveni kubanga ki yali mu kabinja ke bayita NAM yali mu kabinja ke bayita BRICS yali mu kabinja ke bayita G77+1 akakabinja kagenda kukubya omuntu lwaki kabendinga police y'omusajja nekagiteeka mu communism. Uganda is a democracy. It is a democracy. Ate no Uganda okugifuula democracy waliwo omusaayi ogwayika nabagamba abantu abattiwa Uganda eno okufuuka democracy kwe kwali Ssekabaka Mwanga kwe kwali Daudi Chwa Edward Lwangula Muteesa II then ne Kabalego wa Bunyoro kakati ono yagala abendinge police mbu with ease akere ku machaye agamba Uganda mu colonial masters tubakoye kati Uganda twale lya Russia era tusaineze gold ne China nakugamba you're messing with the wrong person ono gwemuzanyirako ye just asirika busirisi naye wakugamba nti ngenda kukulumba abagenda Donald Trump ekyamuleta kumaliriza utawala dollarization kati Uganda ibanga it is one of the centers jiba stages emizinga gino kuba American dollar in a word that is called de-dollarization kitegeza nti America agenda kukola whatever it takes nakugamba ono just watch the space and see tusigaze olunaku lumu tugenda mu elections wakabba tugenda ku kitegere kibekyo wakabbira tugenda ku street kati ku street mugenda kulaba tabu ono aleta amaanyi ge buli byabadde akola byakola nga 18-19 akuba abantu mugenda kulaba tabu mugenda kulaba kibayita tabu ejja mu Africa ono yali alowooza omanyi bano bachali bo balowooza nti bali smart nnyo they think they are smarter than everyone naye nga nakuga these guys are not smart kubanga senga bali smart tebandikoze bya kisibe bibakola soko be ensi jibbe nengo ogikulaakulanya then banansi bawe kibagala then obabbi wali indirect ono musajja yali asobola okuzimba dictatorship oba Thailand yali asobola okugizimba naye they had selfish interest these guys were blocked from the world go bali banaku kati wasembera ku national cake kyebulaba they are losing it all ate baneno bajja kuba ne bad ending bagenda kubeera ne bad ending kino kibabuulira okitegere kintu ekyo kubanga enkola zonna ze bakulaga nti bakyaguguba wadde banansi tugamye nti mutuviire bo bagamba tukyaliwo okitegere kintu ekyo tetugamba mutuviire bo bagamba tukyaliwo of which policies zigamba zitya democracy and one with majority votes takes it all ensonga wakingamba munna Uganda oyina okulonda nkiddamu oyina okujja mu kalulu olonde wakabba
tugenda kwekalakasa tetulina option ndalo okujja kwekalakasa. Simon Byabakama, we are coming on streets. Ekikyo nja kikuwoninga nga buli lunaku kubanga mubadde ne dialogue naye ngenda kuwoninga nga buli lunaku nti tujja ku street court kuluno mukazanyiremu. We are going to see how many Ugandans you are going to kill. Tugenda kula mugenda kutta abantu bameka. Okitegera ekintu kino tugenda kukira ebyo comedy bamwe mbadde ngamu ne bakyali bamwe bampuuga balukwago baani oyo comedy twamuko waffe. Twagala bya ddala. We need our country and we want it now. A new Uganda is now. We are going in the new Uganda. Sizenchi bagamba tugenda mu new Uganda. Nkidamu gwatajagala ojja kujja otuwerekereko ffe tuba tutuuseyo okomewo eno mu Uganda enkadde. Naye ekintu kya fisad democracy ono. Fisad democracy eno gye twali tulina okukola ki? Gye twali tulina okujja mu line. Once wojijja mu line, then ogenda kukola ki? Ogenda kufacing the real enemy. The real enemy of this system has been that fisad democracy of the 25 years rule gye babadde batukolako nga tugenda mu kalunga ka kiguumaaza. Ne tugenda mu kalulu ono n'akulaga nti no bamuwangudde n'agenda mu kooti n'afuna legitimacy n'atula. Then next 5 years tetugenda kubeeramu eyo comedy. So this time round tukugamba the challenger is here. Otegera ekintu ekyo. So akabinja akafisadi kaboneka tulemesa liberation. Keko akabinja ako nakuga bwe twakakuba ne tukajjawo kati now we are facing him. Ate ye always ono tubadde nga tugenda naye nga yeetaddeko ekisementi ekikokoto nti agenda kuteekawo abantu abamu defendinga. Teri muntu yali awulanyeko na Museveni taliyo. His Excellency Kyagulanyi yasoose. Kubanga ki ono yali yeeteekako kisiiro oba kibuloko kye bayita fisadi era nga alina ne ba agent babadde nga bamuyambako ku kitambuza. This time round agenda kakasaako agenda kufuna engeri bakugamba a new Uganda is now. A new Uganda now. Kati sincha siruli kati gwe kolabe nabenda byoyagala Simon Byabakama. Nekyo obomanya nti Ugandans are ready. Ugandans are ready to get back what is there because Uganda belongs to us all. Yaffe ffenna so si ya family emu okutulaga nti yeyina okutukulembera myaka na myaka. Ekyo mwerimba bajjajja. Mulimba not our generation. Ebyo mugenda bikwata mu bifuga ebiziri generation z'abakitaffe ate zagenda dda si zaffe. So ekintu kye tugamba kiri ekintu kimu na Uganda nkugambye bino nabikugamba nti bijja. So tubiri byo era tubirabyeko webiri bitambula. Okitegeera ekintu ekyo bitambula. So akabinja kafisadi ko tulabikanga tukalinye ku nfeete. International community ekkiriza okwegatta ku banna Uganda okulaba nga twenunula. Then gwe muna Uganda ekintu kyolina okumanya nti eno police wenjagala nnyo tuyetegereze nnyo. Police eno ekolera mu ggwe. His Excellency Kyagulanyi obanga alangiridde okwekalakaasa okwo ekyo kyolina okumanya nti ekola etya egenda kukolera mu ggwe. Tugenda mu kintu kye bayita democratic front. We are going to activate democracy. That is a democratic front. Ndowooza we muteekingira cover ne mukola ne mutandika okutwala buli gumu buli wanaalumba. Kati senga azanyira mu democracy tugenda ku activating ekintu kye tuyita human rights. Ate zino we tuza activating ate zidda mabega nkiddamu. Once human rights are activated, no returning back. We don't have a returning point. No. Tulina ki striking point. Yokaje tulina kulumba bulumbi paka kuwulira bubi. Tutegere ekintu ekyo. So basajja mu abakulu mutuzanyireko nenga mukimanyi nti twabako nkiddamu ekituufu tetubaagala. NRM sibaagala. Tutegere ekintu ekyo. Yes. So kati owe akakongeke kajjeeyo enchaka kuweka enfuufu bulungi nnyo. Nene oba toyina kakonge tekikugana genda ku polling station. Voters register weziri. Kiddamu voters register weziri. Teri kikugaana kugenda ku polling station kasitoba nga wategedde ogenda okulondera. Womala okulonda tuyimirira 20 meters vicinity. 20 meters kutuyimirira. So sebya kugamba mwae simanyi mugere tuyimirira mu vicinity ya 20 meters. Then otuyimirira mu 20 meters vicinity. Kye kiddako tugenda kubeerawo paka kukabala. Paka kukabala. Wetumala okukabala akali mu ballot box ketuwandiika. Then wova ku polling station tugenda ku division level, then sub county level. Ku sub county result season wezigenda okutaalingibwa bazikasuke ku National Tally Center watula Simon Byabakama alangirira ebituufu. So kutusubira ku buli sub county okubeerawo emitwalo nga 10 egy'abantu. Kampala ina akadde kalamba akabalonzi ne Wakiso ne Mukono zonna ziwera emitwalo 10. Kale katufuneko omutwalo. Buli district katufuna omutwalo gw'abantu ogenda okuyimirira ku sub county okulaba nga bakola ki n'abanje obuwanguzi bwaffe. Nabagambye ono tusobola omuwangula. We have beaten him once. Twali tumukubyeko. Kitegeeza tumanye engeri gye twamukubamu.
twamukuba luli nakugaye nti mukalulu kano weetaaga ekintu kye bayita 50+1 kitegeeza weetaaga 51 naye twamukubisa 54 election polls ezaakolebwa twalina 68 kitegeeza ki n'obanga odeclininze of which zezo polls zeeyongera bweyongezi naye obeera nga odeclininze Museveni ono tasobola kuba nti atukakkanyiza paka mu 60 no tukyasobola okumukuba 99% landslide okitegera landslide abagenda omulonda bakadde bane kulalizi gye tugenzeeko nezeze nnyini mulabye ey'omukadde babadde bavubuka so it is the high time we change everything. It is us to take our destiny back. Nakugayenze bampita Shama, Minister of Foreign Affairs addako so njja kuwandiika ba ambassadors kyemanyi okutandika n'olwokutaano amasimu mugenda kuba munkubira baagala obwa ambassador ngenda kuba mpandiika naye olina okuba nga wasoma okitegeera ekintu ekyo kusande nooza kusande yes kusande office yange zigenda tandika okukozesa interviews abaagala obwa ambassador mu nsi ez'enjawulo okitegeera ekintu ekyo so kati tugenda okukola kitandika naffe kulonda bwe tumala okulonda teri kuvaawo bwe tubeera waawo tugenda kukola tugenda kukabala tukagoberere wakabba wagenda okukakasa nti tuli bakoowu toweetaaga kyakulwanyisa kyonna toweetaaga jjinja toweetaaga kasale toweetaaga fumu ogenda kukwata fulaga ya Uganda ogenda kukwata fulaga ya America ogenda kukwata fulaga ya Bungereza kiddamu toweetaaga kasale toweetaaga mundu toweetaaga jjinja toweetaaga jambia we are doing it the Irani way. Bana Irani bali mu revolution era bali mu kulwanagana na government yaabwe maze emyaka 6 Ayatollah Khamenei esawa yonna agenda Paul Kagame ensi 7 zigenda kumuwujja njiddamu bamuwadde just days afulume eggwanga lya Congo senga tafuluma bagenda mufulumya nampaka kakati Paul Kagame obunkenke bwaliko Museveni agenda mutaasa atya Museveni obunkenke bwaliko Paul Kagame agenda mutaasa atya kugambye Samia Suluhu Hassan ayina kwegula kuba capitalist okitegeera ekintu ekyo agenda kwegula kuba capitalist okusobola okufuna kyayagala naye watakikola ekyo naye obuyinza bwe buli mu lugenda kugamba bano bakyali batulinnya ku mitwe ne batwepankirako naye waliwo abantu abashapinga policy okitegeera nakugamba mu nsi wali abantu bayita ba Democrats gye bali era bwe kasito bachallenginga bulungi nnyo bajja the Democrats or the capitalists are in Uganda we bali batika ba capitalists we bali mu Uganda kati ogenda kuwulira tabu zigenda kudda okunya bye bino byenzenga mbasomesako emyaka ena emabega eyo bye bino kati it is the high time but it is you so tujja kubanga tweyongera okumanya ebintu bino tweyongera okumanya ensonga zino gye bunagenda era nakugambye tijja yaddala independence eno tugenda jijja kubacherupe banene abatukulaki abatukolonizinga kakati awo nensaba mu Uganda yenayina twetegekera olunaku olwokuna tugenda kufuluma ki Uganda ekikadde ekibadde kitukuba tuyingire Uganda empya so namwe mwena bali mu America Bungereza wawa mutandika